balimi bannange mwenna abalima ekirime kino eky'ensujju eky'amazima tukkirize kirime kirungi nnyo. Kirime tekirwawo okkula, kirime kikulira ebbanga ttono nnyo, bbanga lya myezi 3 gyokka oba okola ssente. Erinnya nze Kiwanuka Ssekyanzi Lubalwambuzi, omulungamya w'emikolo egy'okwanjula embaga n'emikolo gyonna egy'ennono. Ng'oggyeko emirimu gyaffe egy'okulungamya emikolo, ate tubeerako ne mu nnimiro ne tulima. So kaakati kiri musajja mulimi wa nsujju, ate era mukkirize neebaza omusajja Coach Fred Uganda, omu ku basajja abatuyambye ennyo mu kisaawe ky'ebyobulimi. Gwe wenna yeetaaga okubeera ng'olima ekirime nga kino eky'ensujju, njagala otuukirire omusajja Coach Fred Uganda, era yeyanguza n'ensigo eno mu kaseera mpaawo kaaga ngenda kukola ssente. So Coach Fred Uganda Sebatta, nkwebaza nnyo, weebale nnyo, weebalire ddala olw'okunzibula amaaso. Just ekirime kino kya myezi 3 gyokka nga gw'otandika kunoga ssente. Tekyetaaga kulabirira nnyo, okulabirira kwakyo kutono nnyo nnyini ddala. So mwenna abakyetaaze munoonye ku Coach Fred Uganda, ate nange Lubalwambuzi omulungamya w'emikolo mbe nga mbatuusaako, kuba kati nange essaawa zino nsobola okwadvisinga abantu bangi bonna abeetaaga okulima ekirime kino kuba nkinamu obumanyirivu obw'amaanyi. Gwe wenna awulira nga weetaaza ekirime kino, nkoonaako ku nnamba yange y'essimu 0703 28 29 21. Tujja kubeera Butola bwa Kibbo na mmere, Butola bwa Malusu na Ddookooli. Nsaba Omukama Katonda omulamira w'ebimera n'ebitonde ebiwa ensanke ku ddimwa, abantengejeeza obulamu okukira akabbula akatemba ku njabaaba. Mubeere bulungi.